neŋŋamba nti munange motoka yiye ekola ki ejja netudde eri ebbali kali mukudde ebbali mukuba wano emabega wano emabega weeyo endabirwamu zino nezimansuka nezikola ki nezinfumita tetusobola kumanya kati extent of damage kukizimbe tebolaba tetujja gisika tetujja gipapira ogisika tujjasooka kumanya yo damage extent of damage eri ntya ku kizimbe katanabakisika 30 minutes ago twafunye information nga motoka elusinga control nga etomedde nyumba ne motoka nnya kuva kati teri mundu afudde nga teri afunye injuries kati tuli wano kumanaginga scene ne traffic